Ndi bulungi mjebale. Amina. Mukama yebaziwe. Awebwe ekitiibwa. Climax at 1. 1 year. Tegeza cheri ngabwe onalebo. Kati ekifo kino kisuzaamu nnyo amaanyi kuba nti omwami nanyini kyo akikuumidde ku mutindo n'akyongeramu bwongezi. Twali wano nga kitandika naye tukiraba kati akyongeddeko bwongezi. Wegamba kizaamu amaanyi nti sente zajja mu bantu ate azizaamu. Abantu balina engezigezi n'olugambo obaoliawo boogera nnyo n'ebigambo ebitakwatagana. Waliwo ku social media bali bagamba nti ne Honorable naye ayinamu ku shares ku bifo. Sirinamu shares mu Climax. Climax ya lule. Sagala baddemu kunsalako kigambo. Lwaki abantu bakusalako ekigambo? Simanyi. Oli mugagga nnyo. Siri mugagga nnyo. Kyebayita Mukama saga kugamba nti ndi bubi naye saga kwetuma bitali byange. Atogere ku industry ogiraba otya ennaku zino nga ozirabika etabuseemuko. Etabuse lwaki? Abayimbi bavudde ne bakola federation ne bagamba nti no bagenda kulwanirira copyright naye ate tulaba ssente erabika ebatabudde nga bba abayimbi. Ensonga eno ogyogera kooti. Mbadde sinategera kutabuka okwo okujjako ng'okuŋŋambye. Abamu bagamba nti federation bagenda kufunayo kasente era abamu balina ebigendererwa byabwe ng'abantu era gwe okkiriziganya mu kuba nti nno Eddie Kenzo ne kabinenti ye bwe bali kakiiko. No, ku kakiiko ako babeerako ndaba bali mu generation yaabwe yennyini. Bwe babeerako ndaba sibalabako obuzibu pozi nga bonaabawo bubeezi naye nze nga omuntu sinabulabako obuzibu bwonna olw'ensonga bantu abali myaka egyo wakati w'abali waggulu n'abali wansi beebo be bakulembeze abatuufu ng'amanyi abali waggulu kye bagamba n'abali wansi kye bagamba. Yabanga ttiimu gye balonze etali mbi. Nnyo njikiriza saagala kugisalira musango ng'ekyali mpya obanga ageeyo omwana omuwere. Kye tuyinza okukola woolabye banga abakyame kuba bukubira kasimu nze masimu ne mbabuula nti kino kiri kitya kino naye saagala tubasalire nnyo musango tujja batwala bubi babikube wansi so nga ate bwabaawo obukulembeze bwonna kino bwemblesi nga busobole okutambuza obulungi kuba ffe tetukulembedde ate abakulembedde nabo tubasojje. Ebibiina bingi ebibaddewo associations ezitwala music industry zibaddewo naye nga tewali kyeziggusa. Olowooza this time round balina kye bagenda okuggusa nga ati abanga mwana ayimirira bwagwa afuna embavu tuyinza okuba nga embavu tujja zifunamu abo. Tuzza tukulaba yeggwa omu ku bayimbi abali ku kisinde kya Nuupu era nga kigambibwa nti omukulu Bobi Wine alabika yakomyewo musically naye federation tulaba temwogerako. Mugenda muyamba mutya nga mu abali mu parliament okuba nti nno addamu kaliya ye etambula bulungi nnyo because baali bamusibye emyaka ng'etaano. Mukama wange oyinza okuba nti music amuddamu bamusiba okuyimba kuba bamutya olw'okuba alina numbers bamutya nnyo kitwale nti gavumenti eri muntu gwe batyanga Kyagulanyi naye ekyokuyimba tewali kyensoba muyamba kubanga ne bwe yabadde ng'ayimba abadde ansinga yabadde ansinga. Kati kwegamba kyenyinza okugamba nti tusanyuka busanyusi ng'akomyewo mu kuyimba naye tewali kye tugenda mugamba nti yimba kino abimanyi. Guno omuzannyo agubaddemu nnyo. Naye okuba nti no gw'okubira ku ba federation ne bakubirako abantu nga bano abalina ennyimba naye nga actively tebali mu music industry because government yabakwata bagenda bakolera ki era bagenda bayamba batya? Nkunyonyodde ekigambo kye bayita omutiitiizi bw'atyo bw'atambula. Omutiitiizi bw'aba n'ekissi bw'akuboggolera tuula yembeera mwali nti omutiitiizi alina ekissi. Dr. Yudamani bwe yali mu parliament baali bamuwa obukulu oba obuyinza agende wansi atukire akebere ku nsonga z'okuyimba oliawo ebuwe yali atuuseeyo ne muzokuyimba. Oyinza okuba okireese bubi kuli bakuyita yatebolinga yalina bill gye yali agobako yaleeta motion ya copyright ne bamuwa leave. Bw'otebolinga bill bagamba genda ku leave oginoonyerezeeko kati nze yagitebolinga wendi kati yali talina kyambuuza kubanga tusooka kigayamu abali mu art nze Magoola ne Dr. Hudamani n'abalala bali mu art basolo
ne tuyoka kigenda ku flow. Copyright tetegeeza kuyimba kwokka. Ekigambo copyright bakigaba tekitambulira ku music yekka. Kigenda ne ku lugoye lweyambadde. Egamba gundi eri sophisticated toyinza gitwalira ku music yekka nti yakomaawo. Ne music baali abamu bamu baali ba compromising system nga etambulira awo bwetyo. Egamba kijja tutwalira obuddo gijjayo gyeri kuba abagirina abalina kyetwagala okujjayo balina ssente bamanyi okulaba abantu baffe batufrontinze ng'ababadde mu system ebbanga eddene baba compromising. So Dr. Yudaman kyalwanako tujja kijjayo. Nga tumaliriza olaba entalo zikomyewo nga woolaba ez'Amerika East Coast ne West Coast. Omukulu Pallaso yavuddeyo n'ayisamuko Alien Skin era kigambibwa nti baleka bakomyezzaawo Olutalo Lwa Bobi Wine Bebe Cool Chameleone ensonga eno gyogerako ki nga gw'omu ku ba elders saabirabye kuwa era nkiwulidde ku ggwe ebintu byadde ku social media wonna nkubuulira sinalabako Alien Skin ng'akubye Pallaso yakubye Alien Skin empi namukubidde nno tawa bakulu respect. Ndowooza nja kunoonya essimu ya Pallaso mukubire kyanampa kyenja okukuwa. Ekyo kyabadde kisaana okuba nti no Pallaso akuba Alien Skin olw'okuba respect. Sijja komentinga ku kintu kitegeera kubanze ethics zingamba commentinga ku kintu nga na first hand information ku kyo. Obadde ku stage awo ne Mami Irene abantu ne bagamba nti kati mwabafuuse Jay-Z ne Beyonce wa Uganda nange ekintu ky'omukwano mukiteredde next level tufuuse gamba tubadde bwe tutyo ebbanga lyonna soli mukwano gwange tutambula ffenna bwetyo bwe tubeera mweyagala nnyo buli lunaku mubanga abayakeera si kibi tukinyumirwa kitunyumira naffe bw'obeera n'omuntu omwagala owula onyumirwa. Tolina linnya ddala oyinza kumpa. Tuba tuwagira abantu baffe. Tuwagira abatuwagira. Wetuwanga tulina abayimbi abatubeeramu tuba tulina bawagira kubanga tutambula nabo. Kati ekifo nga kino kiba kiyisa abayimbi baffe abamanyiddwa Geofrey Lutaaya omuyimbi w'eggwanga Asasioni balina okubeera kubanga nange ndi muntu wa entertainment besides leadership a manifest person. Matotengana na Azizi ono muganda wange mukwano gwange tukola ffenna byonna kyolina manya mu business yonna ey'okuyimba mu kuyiriba mu byonna tuli one blood. Azizi ono yeberejewo kati ono muganda wange akola ebintu bingi nnyo manager simanyi assistant bintu bino birabyokolera okukola akola ebintu bingi nnyo ku side yange by the way namanya luyombya twesangeyo ku mukolo nga tanawe nakuyingira byabufuzi naye mulaba nga musajja mulungi naye okuvako olwo ekirungi ndi amanye emirimu gye time bweba yakola aba mukola bw'aba akunyumirwa kuba kunyumirwa and you only live once. Yeah. Kolera abantu ebiro bwakuba birabe ate naawe weewe obudde weewumuzeemu. Ekituufu kikyokola oli munabyabufuzi oli mu foundation oli management bireka byokola nze wonna wali ssente ngenda neekolawo kyolina omumanya ate mu bukulembeze era nkola Geofrey Lutaaya Foundation ogiraba twakazimba enzizi 18 mu Nakawa n'ebintu bingi nnyo bye tukoze essaawa sigitwala so kola ekintu ekituufu mu budde ate ekirala abavubuka balina okimanya nti obulangira bw'omukopi gwekolerera ate no one can love you more than you. Olina okweyagala kubanga gwe wekka ayinza okweyagala nga bw'oyagala naye ate era olina n'okukola omuntu bwabeera yeebuuza management olina okubeera ng'oteekamu ssente olina ssente ezisobola kweza wazi ekisooka emitima gyaffe migagga tukola kyetuteekedde okukola okusinziira ku busobozi bwaffe kyetasobola kukola tetukyerijjako naye kijja mu mini zaffe tutambula n'ekyo ebisigaye tubirekera Katonda n'atusaasira. Manager yakubaana beera era
kyogamba mbeera mu nsolo sibeera mu bantu federation yetuula togeza noyogera ebintu ebyo wano tuli mu kunyumirwa first anniversary ya climax katoyogera ku bintu ebyo katunyumirwe honorable nawe katwogere ku anniversary ebyo tubireke byagenze byayiseeko dda